amawanga 10 ge gaakayitamu okuzannya mu mpaka ez'akamalirizo eza Africa Cup of Nations ezigenda okuzannyibwa omwaka ogujja mu ggwanga lya Morocco. Ttiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere eya Uganda Cranes y'emu ku mawanga gano. Eno ng'okutuuka ku kino South Sudan emaze kukuba Congo Brazzaville goal 3-2 ebadde evuganya. Kino kijjidde mu kiseera nga Uganda Cranes eri mu kwetegekera kuzannya South Africa enkya mu kisaawe ekya Mandela National Stadium e Namboole era ekoze okutendekebwa okusembayo. Joseph Paul Put omutendesi wa Uganda Cranes agamba abazanyi bali mu mbeera nnungi nga balinze ssaawa busaawa okwenganga South Africa. So the game, we will see because the best coaches are always after the game. But I think, and I have a good feeling, and I think what I saw on training ground, that the players, like the captain said, they are very motivated. And I don't think we'll go back in our 16 to play the game, no. Guno kugenda kubeera mulundi gwa 8 nga Uganda Cranes yeetaba mu mpaka eza Africa Cup of Nations ez'akamalirizo ng'ogwasooka gwali mu mwaka ogwa 1962 ng'ate ogwasembayo gwali mu mwaka ogwa 2019.